بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة الله سبحانه وتعالى يكرم emitindo gy'empisa eyawaggulu nga bwe yatenda nabbi we sallallahu alayhi wasallam nti wa innaka la'ala khulqin azim, nti gw'oli ku ddaala ly'empisa erisembayo okuba eryawaggulu. Empisa kintu kikulu ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we agambe abagoberezi be ti bu'ithtu, natumwanze Muhammad sallallahu alayhi wasallam liutammima nzije nzijuze makarima al akhlaqi, empisa ennungi baganda bange ze batandikako olubereberye, nze nzize okuggalawo omulyango ogwo era okujjuza ekiyitibwa empisa ennungi eri abantu. Kyovulanga ne mu Qur'ani yatugamba nti kuntum khayra ummatin, mu ekibiina ekisinzeeyo obulungi, ukhrijat linnaasi, mu bibiina bye twali tuleetedde abantu ku nsi kuno, ng'ensonga ta'muruna bil ma'rufi, mulagira empisa ennungi, wa tanhauna 'anil munkari, ng'ate muziyiza empisa embi, wa tu'minuna billah, ate mukkiriza ne Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا وبانجم وبكرزا لا ترفعوا أصواتكم تمستلانغا مروبوزيغا مwe فوق صوت النبي نغبيرا waggulu w'eddoboozi lya nabbi awaliwo ekyokuyiga nti tokuba lwogo, toleekaanira wali muntu mukulu batuuke n'okukusirisa nti owange sirika tuwulire omukulu by'ayogera. Ekyo si kya mu mpisa, era Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana basahaba okukikozesa nga nabbi sallallahu alayhi wasallam waali. Wala tajharu lahu bilqawli, muleke okubeera nga mwogera naye nga muleekaana, nga mwogerera waggulu n'otumbula eddoboozi ng'oyogera naye, kajahari ba'dikum li ba'din, nga bwe muleekaana nga mwogera eri abamu eri bannaabwe mu sayizi kiraasi nga mulimu emu. Bwe mubeera mu kiraasi emu ng'eyo muli mu lwali lwammwe munyumya, ekyo si nsonga ne mu bukuba olwogwo ne muleekaana ne mwogerera waggulu. Naye bwe mubeera nga mwogera ne nabbi sallallahu alayhi wasallama atugaanye nti wala tajharu lahu bilqawli, muleke okubeera nga muwogganira waali nga mwogera naye, kajahari ba'dikum li ba'din, nga bwe mutero kikola nga muli mu kuwoggana eyo nga muli ne bannammwe, antahbata a'malukum, emirimu gyammwe nno giyinza okusazibwamu, wa antum la tash'urun, ng'ate nammwe muli temukifiiringa nti temukoze kibi, nga muli tokitegedde mu mutima gwo nti kyokoze kibi, naye Allah subhanahu wa ta'ala nga gyali kimunyizizza n'atuuka n'okusalamu emirimu gyo egibadde emirungi. Eyo yali mpisa nga Allah subhanahu wa ta'ala atusomesa nti amaloboozi tugasitulenga oba tuleekaanenga n'abo bwe tuli mu kiraasi emu, bwe tugwa mu myaka egimu, bwe tugwa mu mirimu kyekimu, bwe tugwa mu bitiibwa kyekimu. Awo ne bwe muleekaana ne muleekaanira waggulu nga mwogera nga mukuba olwogo lwammwe, si nsonga. Naye bwe wabeerawo omuntu nga wa kitiibwa, muwe ekitiibwa kye Allah kye yamuwa, oleke okubeera ng'oyogera naye mu ddoboozi erirabika nti si lya buvunaanyizibwa, kubanga kimu ku biraga empisa zo nti si nnungi, era kiyinza n'okubeera nga kikuvumiriza eri abantu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nayo mpisa yali nkulu nnyo ng'omusiraamu alina okubeera ng'ogyegendereza. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين مزمابو يغضون أصواتهم أبكك نيامربوزي قابوي عند رسول الله أولي مبكوا الله نبما نتي ومكروا الزكاة تينو كبيرا توكرا منجريا بفنان زبوا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أبانتوا أبنو الله بينو مريزام انتبيا بيبو امتحن الله قلوبهم
Allah be yafuuliranga emitima gyabwe migazi littaqwa ne gisobola okubeera nga giyingiddemu okutya Allah okumala. Lahum maghfiratun, balina okusonyiyibwa abantu ab'ekika ekyo nga bavudde ku bulamu bw'ensi ku ebyo ebiri babiyitidde. Wa ajrun adhim, ate bagenda okufuna empeera ennene mu maaso ga Allah olw'okuwa omubaka w'ekitiibwa. Sababu nuzul, ku nsonga ezo ezoogeddwako oba naddala ku aya eno esembyeyo nnyingi nnyo, naye tujja kuwaako eno eya Bukhari. Rawahu al-Bukhariyu, al-Imaamu al-Bukhariyu hadisi gye yayogera gye tujja okwogera ku nsonga eyo, agamba nti anna rakban, waaliwo ekibinja ekyajjira ku nsolo nga kizze mu Madiina okukyala eri Nabbi sallallahu alayhi wasallama min Bani Tamimin, nga kivudde mu Bani Tamim. Qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, abantu abo bajja mu bungi nga bali ku nsolo zaabwe ne bagenda eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Bwe baatuuka awo faqala Abubakar n'agamba omubaka amiri al-Qa'qa' bun Ma'bad, nti balondemu omukulu waabwe amiri waabwe nga ye al-Qa'qa' bun Ma'bad, abeere nga ye amiri waabwe, kubanga bo obusiraamu buli we babeera gurupu y'abantu wateekwa okubaawo amir anaabeera ng'akola ku nsonga z'abantu abo. Waqala Umar teyakkanya n'Abubakari n'agamba amir al-Aqra' bun Habis, n'agamba nti nedda nze siwagira Abubakari kyagambye, nze amiri gwe njagala abeere nga yakulembera abantu abo al-Aqra' bun Habis gwe naalisiimye. Faqala Abubakari tekyamuyisa bulungi n'agamba Umar, ma aratta illa khilaafi, toyina kyogenderedde mu kwogera omuntu oyo gwe sireese okuggyako yagadde okubeera nga tokkaanya nange. Faqala Umar n'agamba ma arattu khilaafaka, sigenderedde kubeera nti tukkaanya oba twawukana ku nsonga eyo. Umaru agamba nti nze njagala al-Aqra', Abubakari agamba nti al-Qa'qa' bun Ma'bad y'ababeera amir w'abantu abo, nga bwe wabeerawo ensonga eyeetaagisa y'abeera ng'atuukirirwa. Fatamaaraya, ne batandika okukaayagana Umar ne Abubakar nga bafunye obutakkaanya ku nsonga eyo, hatta irtafa'at aswatuhuma, ne gatandikwa amaloboozi gaabwe okubanga gatumbuka gagenda waggulu nga bw'omanyi abakaayana bwe bagendera mu siteepu okutuusa lwe baleekaanira ddala. Fanazalati fi dhalika, aya eno nekka ku nsonga eyo olwa Abubakari ne Umar, obutakkaanya obwaliwo wakati w'ababiri. Amaloboozi ne gagenda nga gatandika okusituka nga n'omubaka waali. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba tekyali badde kituufu eri abakkiriza okubeera nga basitula amaloboozi gaabwe nga ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam waali, era baakimanya nti bakoze ensobi. Oluvannyuma lw'okukka lwa aya eno ne babeera nga buli awali Nabbi boogera n'obukkakkamu. Allah n'abawaana n'agamba nti abo aboogeza obukkakkamu awali omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, beebo Allah subhanahu wa ta'ala be yawattakuwa engazi mu mitima, n'ebeera nga takuwa esobola okubafuga, ne babeera nga bagoberera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Asbaabu nuzuli ku nsonga eyo nnyingi, eyo gye tusobodde okuwaako. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali bakusobozesezza olibuuza abamanyi abatusinga ate. Inna alladhina yunaadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la ya'qilun. Inna alladhina, mazmaabo, yunaadunaka, abakukowoola, min wara'i al-hujurati, emabega w'ebisenge by'enjuuzo, aktharuhum la ya'qilun, abasinga obungi tebalina magezi. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti ate waliwo ekibinja ky'Abawarabu ekyajja, naye nga bwe baali bannakyalo, baava mu kyalo eyo ne bayingira e Madiina ne basanga Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ali mu qaylula, yeebase mu ggandaalo oluvannyuma lw'okulya ekyemisana ng'awummuddeko. B'Abawarabu olwajja empisa zaabwe ez'ekyalo ne bazireeta mu kibuga nga bava mu Bani Tamim. Mu baaliwo mu bo mwalimu Az-Zubruqan ibn Badir,
الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وعيين بن حصن abantu abo n'abalala be baali bakulembeddemu bannaabwe naye bwe bamala okutuuka awali nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'awujjaddeko oluvannyuma lw'amalya g'ebyemisana nga yeebasa awummudde bo olwatuuka ku maka ge ne babuuza nti wano waasula nti ye baatandikirawo okuleekaana nga bamuyita muhammadi vaayo tutuuse tuli bagenyi bo tulina kye twagala okubeera ng'otusomesa tuli mu kibuga kyo wano olwaleero nga baleekaanira waggulu nga bw'omanya omuntu w'ekyalo naddala arabu abasajja abaali bannakyalo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Allah kwekussa aya eyo ng'egamba inna allazina mazima abo yunaaduunaka min warai lhujurat abakukoowoola nga bali ebweru w'ebisenge by'enjuuyo ng'ate ggwe oli munda owummudde aktharuhum la yaqiluun abasinga obungi tebamanyi era tebategeera kitiibwa kyo tebannategeera ddaala lyo balowooza oli mu kiraasi yaabwe baleekaana buleekaanyi nga n'erinnya tebalitaddeeko katiibwa konna nti ya rasulallah erinnya bakuyita buyisi nti muhammadi ng'omuntu owa bulijjo abasinga obungi basonyiwe bannakyala amagezi gaakyalo tebategeera bulungi. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا singa abantu abo baali balaze obugumiikiriza oluvannyuma lw'okutegeera nti wali owummudde hatta takhruja ilayhim okutuusa lw'onoofuluma ng'omaze okuzuukuka n'ogenda gye bali lakaana khayran lahum kyalibadde kirungi nnyo gye bali. wallahu ghafurun rahim naye Allah musonyi ate musaasizi atunuulira omuntu embeera ye n'eddaala ly'okumanya kwe n'asinziira awo n'asonyiwa ate n'asaasira. Yali mpisa etutegeeza nti singa omuntu omusanga ng'awujjaddeko singa ensonga tebadde nkulu nnyo waalikwatiriddeko n'obeera nga tomutaataaganya. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا إن جاءكم فاسق singo omuntu omwononefu abangazze we muli binaba'in ng'alina amawulire nga makulu fatabayyanu mumale okubeera ng'ensonga gy'abaleetedde mugyetegereza. ensonga gy'aba abagambye bw'ebanga nkulu musooke mufumiitirize ku yo nga temunnaba kubeera nga musitukiramu okubeera nga mukkiriza ky'abagamba. musooke mugigaayegayemu mugituuleko mugyetegereze. lwaki? antusibu qauman muyinza okutuusa ku bantu ebizibu olw'amawulire g'ewolokoso gw'aba abaleetedde ne mugenda munyiigira abantu ne mubasuulako ebizibu bijahalatin nga mu butuufu mukikoze mu butamanya olw'okwesiga omuntu atali mutuufu abaleetedde ebigambo ebitalina mutwe na magulu fatusbihu ne mukeesa ku makya ala ma faaltum ku kye mukoze bannammwe naadimin nga mwejjusa. ensonga eyo yali etya nayo yaliko sababu nuzul ensonga eyagissisa. nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuuka ekiseera n'atuma omusajja ayitibwa alwalid. omusajja oyo yali ayitibwa walid. bwe baamutuma agende anone zaka ya bani mustalaq. bani mustalaq abaayina ekitundu mwe baali bawangaalira nga waliwo akagendo. ekiseera ky'okuwa zaka kyali kituuse nabbi n'alonda mu basahaba b'omusajja ayitibwa alwalid ibn uqba ibn abi mu'is n'amulonda agenda anoona zaka y'abantu abo. naye walidi bw'amala okutambula ng'atuuse mu kkubo n'ajjukira gye nvuddewo abantu ba bani mustalaka gy'alaga nti teyali mulungi ng'obusiraamu tebunnajja so ng'ate yali abamanyi nti bantu bakambwe. bw'atuuka mu kkubo sitaani n'emuleetera wasiwasi n'emugamba nti ogeza n'olinnyayo. akoma mu kkubo addayo eri nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti sisobodde kuleeta zaka y'abantu abo baginnyimye era kabuze kata baagala okunzita. abasajja abo babadde bakambwe ennyo gye ndi. mukama katonda ansaasidde busaasizi n'ensobola okubeesumattulako n'enziruka. Allah subhanahu wa ta'ala n'anyiiga nnyo olw'omusajja ono ebigambo ebitalina mutwe na magulu bye yasiba ku basajja abalongoofu. amawulire gaatuuka ku basajja bali nti omusajja adduse n'addayo n'agamba bw'ati nabbi
sallallahu alayhi wasallam nabo tebaali babi ne basindikayo gurupu eri nabbi sallallahu alayhi wasallam egende emunnyonnyole nti amawulire ge tuwulidde mu butuufu si matuufu kubanga omusajja twamulabyeko so ng'ate ne zaka ffe twali twagikuŋŋaanya dda nga tulinda bulinzaani agenda ojginona nabiyuna muhammadi sallallahu alayhi wasallam ebigambo ne bimusobera n'asiriikirira ebiseera bwe byatuuka eby'essala ey'amagaribi n'atumayo omusajja ayitibwa sahabi omulala n'amutumayo omusajja oyo bwe yagenda yasanga nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuma Khalid ibn al-Walid gwe baatuma agendeyo ddala alabe kyekiri mu maaso oba kyekigenda mu maaso ku sayidi y'abantu abo kituufu ddala bakyali ku busiraamu oba obusiraamu baabuvuddemu yatuuka mu kiseera kya salaatul maghrib wakati wa maghrib ne isha abasajja abo yasanga basaala magharibi bwe yaggwa ne bagattako okusaala isha ng'etuuse n'akakasa nti ddala mu butuufu abasajja bakyali basiraamu allah subhanahu wa ta'ala nassa etteeka lino ng'omusajja amaze okuddayo Khalid ibn al-Walid ng'abuulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ddala mu butuufu abasajja basiraamu nga Khalid bw'aggambye wabula oli omusajja yakuleetedde amawulire g'abadde nga amawulire makyamu abasajja bakyali basiraamu ne yeebaza allah subhanahu wa ta'ala akyakuumidde abantu abo ku busiraamu allah kwe kussa etteeka lino nga ligamba nti abange mmwe abakkiriza ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun singa omuntu yenna abajjira nga simu essimbu binaba'in naye nga amawulire galeese makulu nnyo gayinza n'okubaamu okuyiwa omusaayi fatabayyanu ensonga musooke muzigaayigaayeemu kennyini muzeetegereze nga simunnaba kubeera nga muli yakitinga antusibu qauman mwaliyinza okutuusa ebizibu ku bantu bali bijahalatin nga mukikoze mu butamanya olw'okwesiga olokoso w'omwami oyo fatusbihu ne bukeesa enkya ala ma faaltum nadimin ku ekyo kye mwakoze nga ddala mu butuufu muli abejjusa واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون wa'lamu mumanye anna fiikum rasula allah nti mummwe mulimu omubaka wa allah kakati naffe tulina okukitegeera abaliwo olwaleero nti muffe mulimu omubaka wa allah yaliwa byebigambo bye yatulekera biri muffwe bwe wabaawo ekizibu kyonna tulina okudda gyali eri ebigambo bye bibeere nga bitutangaaza mu nsonga yonna ebeetukutte wa'lamu mumanye anna fiikum rasula allah mummwe mulimu omubaka wa allah gwe muwangaala naye law yuti'ukum singa yalinga agenda abagondera fi kathirin min al amri mu nsonga zammwe ezisinga obungi nga mwagala akole nga bwe mwagala la'anittum mwalifunye obuzibu mu maaso eyo walakinna allaha naye allah subhanahu wa ta'ala habbaba ilaykum al imaana yayagaliza gye muli obukkiriza mukkirize buli kye babagamba we wali obulungi bwammwe wazayanahu fi qulubikum obukkiriza obwo n'abuwundira mu mitima gyammwe nga ddala mu butuufu buli kye babagamba temukisanga mu buzibu wakarraha ilaykum alkufura n'akyawa gye muli obukafiiri nga tayagala mubeere bakafiiri walfusuuka n'akyawa gye muli obwonoonyi tayagala mu nsi muno mweyise mu ngeri y'aboonoonyi tayagala kubeera mu nsi muno nga mweyisa mu ngeri y'obwonoonyi abaagaliza kubeera nti mu nsi muno muyitamu mu ngeri y'obulongoofu nga muli bantu balungi walasiyana tabaagalizangako n'akamu n'akeddagala kubeera bajeemu mubeere abawulira buli kye baleese kigasammwe ulaika humu rashiduna abantu abalyekwata ku bintu omubaka byaleese bye bantu ab'okuluŋŋama bokka allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna kye yatwagaliza mu busiraamu we wali obuluŋŋamu bwaffe buli kyonna kyataatwagaliza allah subhanahu wa ta'ala yali ataasaffe allah subhanahu wa ta'ala kyeyava atugamba ti omubaka tumubaleetedde ali mu mmwe tajja kubeera ng'agenda agondera buli kye mwagala kubanga singa anaabanga agondera byammwe mu maaso eyo ekiseera kirituuka ne mubeera nga mwevuma wabula mugoberere bugoberezi kyaleese we wali obuluŋŋamu bwammwe mubeere nga mutambula naye kagere ku kagere aya eyo osobola okugitegeera
nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yasomesa nti Allah balaliseeko okukola hijja. Omusajja yabuuza, ya rasulallah, afi kulli aami, tugende buli mwaka olw'okuba ye munnaffe yali ava wali kumpi? N'akiddamu omulundi ogwokubiri nabbi ng'asirise, n'akiddamu omulundi ogwokusatu nabbi ng'asirise, n'agamba nti bannange mbabuulire, idha amartukum bishai'in, bwe mbanga mbalagidde ekintu mukole nga bwe musobodde, naye mulekeraawo okubuuzabuuza ennyo, kubanga okubuuzabuuza ennyo kwazikiriza abantu abaasookawo. Baabuuzanga ebibuuzo bingi, ate bwe baabyanukulanga ne bababuulira ekituufu ate tebaakikolerangako. Mukkirize mbabalagidde okukola hijja, muleke kubuuza mu mirundi 2, 3 oba 4 nedda. Bwekkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abalaliseeko okukola hijja kiwedde, ow'omulundi ogumu aba amaze, asussa ku gumu aba akoze ekintu kirungi, naye ng'ekkatala aba alimaze. Oyo yali atuleetedde ebizibu singa kyali buli mwaka, olw'okuba munnaffe yali ava kumpi. Singa nabbi yamala gakkiriza nti kale buli mwaka twali esanze obuzibu, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunnyonnyola wano nti si nabbi sallallahu alaihi wasallam nti buli ssaawa temunaamugamba ajja kgenda ng'akigondera, wabula mubeere abakkiriza obukkiriza obwo Allah bwe yabaagaliza bwe bulimu obulungi bwammwe, ate obwonoonefu obwo n'obujeemu n'obukafiiri mu bukyayire ddala era Allah yabubakyayisa. Buli kyonna ky'olaba kye yatugaana ng'omanya waliwo obwonoonefu n'obukafiiri n'obujeemu, ate buli kye yatulagira yayagala tubeere nga tuwangaala ku nsi nga tuli mulembe. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba ti ulaika, abantu abo abalitambula n'omubaka, humu rashiduunu, be bajja okubeera abajja okuba abaluŋŋamu abeesiimye, abajja okutuuka eri Allah ng'abasiimye. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة, ekyo nno kibeera kyengera kikulu nnyo era bulungi bukulu nnyo obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayagaliza umma eno. Wallahu alimun, Allah amanyi bingi nnyo, hakimun, ate takola nsobi. Buli kyonna kye yatugamba nti tukitambulireko, awo tewali nsobi n'emu, ate akimanyi bulungi nti kyekyali kiteekeddwa okukola. Nga bwe tukugamba bulijjo nti ky'ova olaba bwe yagamba nti omwenzi attibwe, naddala nga mufumbo, abantu etteeka lye balizannyiramu, naye ate era okugenda okulaba ng'abantu olw'okuba eddiini eno diinu fitra ya bubumbu, etambula n'obubumbwa bw'abantu, abantu bo bennyini beeteerawo okutta abantu ababa bakoze ekikolwa ekyo ku bantu baabwe. Omusajja omusanga nga yatemyetemye mukazi we, omusajja omusanga nga yatemye omusajja munne yamwagalidde omukazi, era nga Allah subhanahu wa ta'ala ataakola nsobi mu tteeka ly'okutta omuntu afaanana atyo, ekintu ekyo abantu bakyeteeramu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, ne basobola okutambula nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayagala abeere, ng'ekintu ekyo kitambula. Wadde nga gw'onoobeera oleese etteeka eddala, naye Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakola kyekitambula n'embeera y'obutonde bw'abantu, kyava agamba nti hakimun, ye takola nsobi. Era kyova olaba nga abantu bonna olwaleero bwe yagamba nti mutayirire, abantu olwaleero batandise okusala, olw'okubanga hakimun, ye takola nsobi. Bwe ne bw'owangaalira mu nsobi y'emyaka bukadde, era buli keera enkya ng'oteredde ku mugendo, n'obeera nga Allah subhanahu wa ta'ala omugoberedde oba oyagala oba butayagala. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. الله سبحانه وتعالى agenda maaso ng'atugamba wa in ta'ifatani, singa wabeerawo gurupu bbiri, minal mu'minina, nga z'abakkiriza, iqtatalu, ne zigwaŋŋana malaka, ne zirwanagana, ne zifuna obutakkaanya, fa aslihu bainahuma, mwe abatali mu kavuyaako mubatuuze mulongoose embeera eri wakati waabwe, mubatabaganye basobole okubeera nga bawangaala, nga baagalana, nga bakkiriza. Bwe mumala okubatabaganya, Allah agamba atya, fa in bagati ihdahuma ala al-ukhra, singa ate gurupu emwegezaako okulumbagana ginnewaayo oluvannyuma lw'okubatabaganya, faqatilu, mulwanyise, allati tabughi, eri erumbye, hatta okutuusa tafi'a, lwenadda ila amri llah, ku kiragiro kya Allah. Fa in fa'ati, singa ate ebanga ekomyewo, gurupu eri neyeemenya n'ekomawo,
fa aslihu bainahuma biladili olwaleero ate mutabaganye wakati w'abantu abo n'obwenkanya oba oliawo ng'ekyabaleetedde okulumba ate omulundi ogwokubiri wabaddewo embeera etali ya bwenkanya olwaleero mubeerenga mufuba nnyo okuteekawo obwenkanya emirembe gibeerenga gitojjera wa aksitu mubeere abenkanya nnyo mwegendereze ku mulundi guno ogwokubiri obwenkanya bubeerenga bwe buli mu maaso inna allaha yuhibbu almuqsitin allah ayagala nnyo abantu abatambuza abantu abalamula mu bwenkanya abantu abalamula bannaabwe nga balamula mu bwenkanya allah subhanahu wa ta'ala abaagala nnyo ekitegeeza nti singa tutabaganya abasiraamu ababadde batakkaanya ayi ne twezuula nga bwe tumaze okubeera nga tubatabaganya ate bazzeemu okubeera nga batinkuuka allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ddira gurupu eri erumbye mugikomyewo ku mateeka ga allah ku lw'okubanga ate kirabika ku mulundi guno erina okuddamu okutuula tukkaanye naye abagenda okubatabaganya olwaleero mwekwate nnyo ku bwenkanya oba oliawo ekigireetedde obutaba bumativu eddeyo erumbe wabaddewo okwekubiira inna allaha yuhibbu almuqsitin allah ayagala nnyo abenkanya إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة مزمد لا بكرز باندهم باندا ينكلاما أبكرز بالغاندا بلوبو مسانز منسجالي إنما المؤمنون إخوة أبكرز بانتو بالغاندا فأصلحوا متبغنيانغا baina akhawaikum wakati w'abaganda bammwe abasowaganye singa mubasanganga nga waliwo obutakkaanya waliwo okutuula abooluganda olwo babeere nga batuuka ku kukkaanya wattakullaha muti allah abakkiriza muleke okubeera nga mweyuzaayuza la'allakum turhamun musobole okutuuka eri allah nga ajja kubasaasira musobole okufuna okusaasirwa kwa allah يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أبانجي mwabakiriza allah subhanahu wa ta'ala agenda okukubuulira ezimu ku mbeera ezireeta obutabanguko wakati w'abantu era agenda okuzifuulira ddala ezitakkirizibwa kulabika wakati w'abasiraamu kikulwa nga ze zireetera abasiraamu okubeera nga basowagana kati allah subhanahu wa ta'ala azinogera eddagala tusobole okutambula nga ffenna tuli baaluganda ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza la yaskharu qaumun min qaumin abasajja tebagezangako okugirega basajja bannaabwe asa oboolyawo ayakunu bandibeera nga bano abajeregwa khayran minhum nga be babasinga obulungi eri allah wala nisaa'un wadde abakyala min nisaa'in tebagezangako okujerega abakazi bannaabwe asa oboolyawo ayakunna bandibeera bano abajeregwa khayran minhunna nga be balungi ewa allah okusinga bano ababajerega allah subhanahu wa ta'ala eyo empisa ey'okujeregaŋŋana agiweze kubanga oluusi yereeta okwetematemamu n'obukyayi wakati w'abakkiriza wala talmizu anfusakum allah subhanahu wa ta'ala agamba mulekerawo okweyisangamu mwe kennyini emimwa n'amaaso nga mugezaako okubeera nga mussa amadaala g'abannammwe oba n'okubeera nti temubalabawo allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyakiweze wala talmizu anfusakum mulekenga okweyisaamu amaaso n'emimwa nga mwejerega wala tanabazu bil alqaabi mulekerenga awo okwepaatiikangako ebinnya ebitali birungi bi'sa lismu lfusuuku liba binnya erinnya ekyamu okuliyita munno baada al imaani oluvannyuma lw'okumukakasa nti musajja yakkiriza allah subhanahu wa ta'ala
Allah agamba bisa lismul fusuku ba'da al-iman linnya binye eryobwononefu oddikaza ku munno oluvannyuma lw'okubeera ng'omumanyi nti mukkiriza eri Allah wabbeeyi. Waman lam yatubu omuntu alifa nga teyeenenyeza ku byonna bye twogedde fa ulaika humu zalimun abo nno be balyaza amaanyi abannamaddala. Obanga embeera eyo obadde ogiyina ey'okuyisa mu banne emimwa n'amaaso ey'okubapaatiikako ebinnya ebibi nga ddala mu butuufu tebabyagala, ey'abakyala okubeera nga bageya bakyala bannaabwe n'okubavvoola n'okubayisaamu amaaso n'abasajja batyo, Allah agambye osaanye weenenye, kubanga bw'olituuka mu maaso ga Allah nga teweenenyezimu ku mbeera ezo olibeera fa ulaika humu zalimuuna abo balibeera balyaza amaanyi. Bali bwe mwalyaza amaanya bagenda mu maaso ga Allah babeere nga basaba abajjeko obulyaza amaanyi bwe babatuusaako kirikendeeza oba olyawo emirimu gyammwe. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya ayyuha allazina amanu abange mwabakiriza ijtanibu mwewale kathiran min adh-dhanni endowooza ezisinga obungi ze mulowooleza bannammwe. Inna ba'da adh-dhanni kubanga ezimu ku ndowooza ze mulowooleza bannammwe ithmun zibaleetera okubawandiikako ekyonoono. Allah subhanahu wa ta'ala atugaana okubeera nga tulowooleza abantu ebintu bye tutalinaako kumanya ebitaliiko mutwe na magulu n'otuuka okulowooleza munne ekintu nti gundi oyo alabika yandoga, ne mutandika okubeera nga mutemaatema ebintu bye, ne mutandika okubeera nga enju ye mugijjawo sina kindi okubeera nga naye mumutta. Allah subhanahu wa ta'ala abagambye abakkiriza embeera eyo erowooleza obulowooleza abantu ebintu ebaleetera okukola ebintu ebibaleetera okubawandiikako ekyonoono. Ebintu ebyo tubiraba bulijjo mu mawulire, tubirengera ku TV bukedde ng'abantu ebirowoozo bye bafumiitiriza mu bannaabwe bibaleetedde okukola ebivve. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takyagala. So oluvannyuma lwa byonna oyinza oluvannyuma enkyata okwesanga nga wejjusa okusinziira ku kirowoozo obulowoozo kye wazimbiddeko n'okola ekintu ate ekikuleetedde eri Allah subhanahu wa ta'ala okunyiigira. Wala tajassasu mwewala okkettakettanga ebitabakwatako, kubanga omukkiriza bagamba min husni islaami lmar'i tarkuhu ma la ya'ni. Mu kimu ku biraga obusiraamu bw'omuntu nti bulungi kwe kuleka ebitamukwatako, leka genda ng'ofeffetta obumogo bwa banno. Wala tajassasu muleke okubeera nga mukettaketta bannammwe, mubeere nga mulaba obumogo bwammwe okusinga lw'omutunuulira obumogo bw'abalala. Wala yaghtab ba'dukum ba'da mulekerenga awo abamu okugenda nga mugeya bannammwe. Omuntu n'obeera ng'omugeya ng'agenda okukola ate n'omugeya ng'akomawo, n'omugeya nga yeebase, n'omugeya ng'alima. Mulekeraawo okugeya bannammwe. Ayuhibbu ahadukum yalyetaaza omukummwe ayakula okulya lahma ennyama akhihi ya muganda we mayitan ng'afudde fakarihtumuhu kale mu kitamwe amakulu nti waliwo eyalyetaaza okulya ennyama ya muganda we ng'afudde. Bwa musiraamu bw'aba muganda wo walyetaaza okulya ennyama ye ng'afudde, amakulu nti tekyalibadde kirungi ansi eri mu giraasi nti tewali muntu yenna yalyetaaze kulya nnyama ya muganda we ng'afudde. Kale Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyava kifaananyiriza nti muganda wo bw'aba taliiwo n'omala omugeya obanga alidde ennyama ye ng'afudde, kale nga bw'otayagala kulya nnyama ye ng'afudde fakarihtumuhu na kino mubeere nga mukitamwa ekyokubeera nga mubateeka mmemwa gyammwe nga tebaliiwo, mubanga abatadde ennyama yaabwe mu kamwa kammwe. Fakarihtumuhu empisa eyo mugikyawe ey'okugeya bannammwe nga tebaliiwo, kubanga naawe nga baggeyezza era owulira nga ddala mu butuufu kikkosezza. Wattaqullaha muti Allah, inna Allah mazima Allah tawwaabun akkiriza abeenenya. Singa obadde ogwa mu kiti ekyo dda mangu eri Allah weenenye embeera eyo ajja kukkiriza okwenenyaakwo. Rahimun ate musaasiza oluvannyuma lw'okubeera nti akkiriza okwenenyaako ajja kukusonyiwa ate akusaasire. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس أبانجم أبانتو إنا مزم في خلقناكم فتوى بطوندا ngamufawa min dhakarin ngamufa mukisajja wa unthani mukikyala mwabayiwa olwaleero mwatondebwa nga muva mukazi ne muva ne musajja waj'alnakum bwe twamala okubeera nti tubatonze ne tubateekerawo shu'uban amawanga wa qabailan n'ebika Allah subhanahu wa ta'ala n'atuteerawo ebika n'atuteerawo n'amawanga nga gw'oli muganda ono munyolo ono mutoolo ono waawa Allah n'atuteeramu amawanga n'atuteeramu ebika mu nsi muno litaarafu tusobole okumanyagana obulungi inna akramakum inda Allah naye nga mukitwale nti abasinga ekitiibwa ewa Allah tetusinziira ku ggwanga lye tetusinziira ku kika kye nedda abasinga ekitiibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala mwenna mu kutwalira wamu atqaakum yoyo abasinga okumutya kabeerenge mu nsi wano nga wa mu ggwanga lya wansi oba kabeerenge ekika kye kya wansi naye ng'abeera atya Allah ewa Allah yabasinga ekitiibwa inna Allah mazima Allah alimun amanyi nnyo khabirun ate mukenkufu. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى تنمزم آية زنزدرلا قالت الأعراب أبسجاب ورب بنمرونغ بجير النبي صلى الله عليه وسلم نبغامبا آمنا تفتكر الزوب السلام أوترين سيتانو أوتري كروانا ngaba nafa abalala bwe bayingira obusiraamu naye nga babuyingidde bamaze kubeera nga balwana n'omubaka abawarabu bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bavudde mu kyalo eyo ewaabwe ne bajja eri nabbi nga bagamba nti ffe tukkiriza obukkiriza obwannamaddala nga twereese ffekka. Hadithi oba sababu nuzul etunyumiza ku nsonga eyo atugamba nti banu asad abasajja aba banu asad bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bazze n'abaana baabwe bazze ne bakyala baabwe nga basenguse mu kitundu kyabwe naye nga ddala mu butuufu bajja mu mwaka ogwalimu enjala gw'omuwadde akatebe Allah subhanahu wa ta'ala ng'aleeta ekyeya myaka egyo ng'emmere yakekwa ne bava mu kitundu kyabwe ne basenguka ne bajja eri nabbi naye bwe baatuuka eri nabbi nga bamaze okupulaninga obulungi nti okumulyako ebibye ffe ng'ababadde mu njala gw'omuwadde akatebe tuyina kuyita mu kumumatiza nti tusiramuse. Eriyo abantu bangi era abayingira obusiraamu naye nga ddala mu busiraamu butabuyingidde nga busiraamu lwa kumumatira wabula nga waliwo era ebigendererwa ebirala kwayise asobole okubeera omusiraamu. Bano enjala yabaleetera obuzibu ne basenguka ewaabwe ne bajja mu kibuga naye bwe baatuuka mu kibuga ne beesanga nga balina kumatiza nabbi nti ffe tuli basiraamu abazze nga tuzze n'abaana baffe abazze nga tuzze ne bakyala baffe obutafaanaganako n'abali abayingira obusiraamu ng'omaze balwanyisa obutafaanaganako n'abajja bulijjo nga bazze basajja beerere tebaleese bantu baabwe olwaleero ffe tuzze tuggwereddeyo ddala ng'ekituleese busiraamu naye nga munda waliyo akakodyo kali kootegedde. Bwe bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah atunyumiza babanu asad abo qalat al-a'rabu bagamba bannamalungu babanu asad amanna ffe ekituleese wano tumaze okumatira obukkiriza tukkiririza ddala eddiini yo. Kul bagambe babani asad oyo Allah subhanahu wa ta'ala amanye ebyomunda ne kungulu akutegeeza nti obagambe lam tu'minu temunnaba kubeera nga mutuuka ku bukkiriza obwannamaddala mulimba walakinna yekulu mugambe aslamuna tuyingidde obusiraamu walamma yadkhulil imanu fi kulubikum ekiyitibwa bukkiriza tekinnaba kubeera nga kiyingira mu mitima gyammwe naye obusiraamu bwo mugambe nti tubuyingidde naye obukkiriza tebunnaba kuyingira mu mitima gyammwe obwannamaddala. Allah amanye ebyamambuulidde wa in tutii'u llaha naye singa munaagondera Allah wa rasulahu n'omubaka we
la yalitikum min a'malikum shay'an mu mirimu gyammwe gye munajje munaaba mukoze nga mirungi talinaako kaagenda kubakendeezaako n'akamu butakabasasula. inna allaha mazima allah ghafurun musonyi rahimun ate musaasizi. bwe munaabanga muwangaalidde mu kibuga wano naffe ne mubeera abasiraamu abalungi ne mukola emirimu gy'obukkiriza, allah subhanahu wa ta'ala talina kalimu kammwe n'akamu kajja kubakumpanya ku lunaku lw'enkomerero, n'akamu n'akeddagala gyonna ajja basasula musera, naye mukyali ku ddaala lya busiraamu, imaani tennaba kubeera ng'eyingira mu mitima gyammwe. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون مزما بكرزا الذين آمنوا بالله بما بكرزا الله ورسوله نمبكوي صلى الله عليه وسلم ثم رفنما لم يرتابوا نبتبير مكبوسا بوسا الله شاسزيونا مبكا وجاهدوا نبصبروا كروان بأموالهم نسنتزاوي وأنفسهم نيميو جاوي انغانا جبا جواديو في سبيل الله مكبوليا الله أولئك هم الصادقون بيبوغرا مزمان تدلا فتولي بكرزا إرانغو بكرزو برابا نمبيكو روابيابوي نمبيغامبو بيابوي تبابوسا بوسا mwecho Allah subhanahu wa ta'ala kyasazeewo n'omubakawe kakati ku mulembe guno mu nsangi zino yinza okwebuuza tuli basiraamu oba tuli bakkiriza. Eddaala lye tuliko ery'obusiraamu, eddaala lye tuliko ery'obukkiriza litusobozesa okuwaayo ssente zaffe n'emyoyo gyaffe eddiini ya Allah egende mu maaso. Ojja kwesanga ng'olwaleero omusiraamu ayagala okuwasa empasa ya kisiraamu, ayagala bamuziike kisiraamu, naye emaali ye baleke kugigaba mu busiraamu ng'amaze okufa. Allah agamba omukkiriza owannamaddala yoyo atabaamu kubuusabuusa ku ekyo Allah kye yasalawo n'omubaka we. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل bagambe atuallimuna Allah bidinikum musazeewo okutegeeza Allah eddiini yammwe mumugambe nti tuli basiraamu nnyo mulowooza Allah tamanyi. wallahu ya'lamu nga Allah yamanyi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ebiri mu ggulu ne mu nsi. wallahu Allah bikulli shay'in alim buli kintu kyonna kimanyi nga teyeetaaga kubuulirwa. yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. yamunnuna alayka bakutijjirako an aslamu nti ddala mu butuufu basiraamu bannamaddala ekibaleese kusiramu kasonga ekawaliyo ekizibu ky'enjala. Qul bagambe la tamunnu alayya islamakum muleke kuntijjizaako busiraamu bwammwe balillahu yamunnu alaykum songa ate Allah yalisaanidde era yalibadde omutuufu okubeera nga yeenyumiririza mu ky'obusiraamu bwammwe kubanga an hadakum lil imaani yabaluŋŋamizza ne musobola okulaba obukkiriza in kuntum sadiqin bwe mubanga bye mwogera ge mazima. Allah ye yalibadde omutuufu okwenyumiikiririza mu bukkiriza bwammwe kubanga yabalaze ekitangaala so si mmwe kujja ne mubeera nga muntijjirako nga bwe musiramuse ne mubeera nga mundaga nga bwe muli ab'ekitalo nti temufaananye ne bannammwe abalala abayingira obusiraamu nga bamaze kulwanyisa mbaka. inna allaha ya'lamu ghayba as-samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. inna allaha mazima Allah ya'lamu amanyi ghayba as-samawati wal ard ebyekwese mu ggulu ne mu nsi. wallahu basirun bima ta'malun Allah byonna bye mukola biraba bulungi teyeetaaga kubuulirwa. wa salli llahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim.